Uganda yagwa value yensonga lwaki esobola okuddira omuwala nga Mathaka talina bitundu bya kyama ayina byaki nemufuula ambasada weyinza okuba terangiridde nti oli ambasada naye nemulanya nga kitunzi waayo mu lukujjukujju Mathaka talina bitundu bya kyama wabikebera ddi ebitundu by'ekyama kitegeeza ebitundu by'ebuziba ebirabwako oyo yekka bwe mwatta ekyama yensonga lwaki bitundu byaki byekyama bwe tewabiraba ku social media biba bikyali byakyama ebitundu bya gamba ine ebitundu bya public tewazuuminga nolaba nolya kanonga katono kanonga katiddirirwa simanya teyakyalira simanyanga mu nsiko waliyo emisoto emikambwe y'ensonga lwaki teyakyalira nsi yiyi wano nga tali fatayiro bulungi kakati ebitundu bye ebyekyama bwe biba nga biri mu ggalale ya buli muntu kireza tebikyali bitundu byaki byakyama biba bitundu bya lukale kakati omuntu alina bitundu byakyama omufuula otya ambasada wa Uganda Airline bali bwaba stan ne ba agent be baba baki baba stan sinza kusinkana agent wa stan ate nensigala nga nvuma amaanyi gaki gastan naye yeekolera lwasinkana balamu babbebeku ne beekuba ekifaananyi kifuluma muddamu okunjagala kiba kizibu lwaki bali we basinkana ne ba agent ba stan mugato ye machuwa politics so nze bwe nsinkana ne agent wa stan temugaa nti bakola omulimu gwe gumu ekibi kiba kibi omusumba w'abalokole azimirira mu kkanisa na sitaani mulinnyirire basinkana ne maama fiina ne banyumya ne bamusanga mu ssabo ne mawu nze gwe mugamba nti sisaanidde oba omuntu oba Fred Lumbuye gwe mugamba nti tasaanidde ffe twalwanagana ne mawu so oyo mpuuga teyatwitingako yadde kigambo nti mawu kino kikyamu teyagenda kuko interview yonna nga defendinga Bobi Wine era babadde mu America teyatwitinzeeko byabadde mu America kyeyalabye ekyokutwitinga nsisinkanye mawu minisita wa Uganda bwe yamuyise but kambuuza ekibuuzo if you say that mawu minister wa Uganda and tomorrow you come out with another statement Kyagulanyi wa my president Kyagulanyi yalonda mawu president si yalonda minister minister Museveni gwalonze taba minister wa Uganda aba minister wani wa Museveni taba minister wa Uganda Kyagulanyi ya miti yalonda mawu and tomorrow you say Museveni toli president wa Bobululu ninga bwalonda omuntu nga minister omwaniriza nti minister wani olaba kibayita okwegaana omukulembezeewo mu lukujjukujju kubanga mu Uganda okusoma bw'omala okusoma ate omulimu omunene guba gwakunoonya mulimu n'okusinga obudde bwe wasaasanya ng'osoma mu Uganda yani era wano mu Uganda okunoonya omulimu gwafuuka omulimu omutongole ndoza mukirayi nti Museveni yekijambiya kuba nabagamba nze bwe nalaba handwriting y'ebijambiya Masaka nalaba ya Museveni nti abeegini tujja oyo Museveni yali awandiise handwriting ngimanyi buki bw'akwata abaana bammwe ne mumufukaamirira muganda wange mubange abagamba nti be babatta of recently wamama wa Segirinya ssente Museveni yatandika ddi okuliisa bamama babatujja oba bamama babakozi b'ebikolobero kitegeeza alina ekiri emabega kyakola ki kyaluka tuli bavuganya Museveni bw'aba nnyina ne kitabe baalema okumutereeza tunaamuwabula tutya mu bukadde buno tumutereeza ffe tulwanagana na Museveni tetuli bawabuzi baki era bwe mba nnwanagana n'omuntu ne agent we mba nnwanagana naye bw'oba olwanagana ne sitaani osooka kwokya masabo wabula bw'oba okyakkiriza n'abasawula ng'okyagenda mu masabo okyalaba ng'amasabo ekyomuwendo then kitegeeza oguluminga maanyi gaki g'amasabo. Okay, a very good afternoon. Mwasibye mtumwe n'abatulaba bana flash na Uganda. Abamu kumwe mujagisanga kuyekolera official anytime from now. Twebaza mukama bulamba watu wadde nti tukyali balamu olunaku olwaleero abatusinga okunyanya ssente bakitadda naye teffe baani abakyali mu kaseera kano. Amina. Era nange nebaza mukama nti wendi nankwadde ndi behind the camera olunaku olwaleero kuba nti bingi bye tulina okukwasaganya left right and center. Nenga jabbe baliza ddala mwebale okubeera ku mukutu guno buli lunaku. Those have subscribed, abali mo sharing and other things of that kind.
kisa kya ttendo eri Omukama Katonda. Nebaza General Yeekolera Itongwa naye Mukama amukumye ng'akyali mulamu olunaku olwaleero. Amina. Weebaze Katonda teweebaza nze. Bw'atakuuma kyalo akuuma ofiira bwemage. Bw'otakuuma kyalo? Mukama bw'atakuuma kyalo gw'akuuma oba omala biseera. Gwayawakana njagala ojjukire wano kaziini engeri gye yafaamu. Songa yali musajja ayise mu ntalo omuli agakompola. Kati nze atalina nkuuma wadde nga kale nkuuma mayinja. Zaanya niigiina omubu ati Omukama nombeezaawo. Kale nze ndikwebaza ntya kuba ggwe nannyini byonna. Okubulwa kyenkuddiza kitange nzize nandongo nnyimbe. Neeyanziza Mukama neeyanziza nti Kazini yalina abakuumi taliiwo. Nobo Mayombo yabalina taliiwo. Alonda yabalina taliiwo. Yeekolera Itongwa atambula bwa ppeke bwa namunigina naye Mukama amuwadde obulamu. Weewaawo awo tugenda kutandika olunaku olwaleero nga twebuuza ensonga nje ziri mu ggwanga mulimu mbu abali ku kisaawe tebaasoma. Mbu ate Mother Kesimanya yafuuse ekisimanyi oba ambassador wa Uganda sibimanyi nga gwe kakensa mu nsonga zinamanyi okuzinoonyerezaako we tukwidde olunaku olwaleero oziraba otya nga gwe General Yeekolera Itongwa. First of almost Uganda yagwa value. Yensonga lwaki esobola okuddira omuwala nga Mathaka talina bitundu bya kyama. Alina byaki? Nemufuula ambassador. Weyinza okuba terangiridde nti oli ambassador naye neemulanya nga kitunzi waayo mu lukujjukujju. Mathaka talina bitundu bya kyama. Wabikebera ddi? Ebitundu by'ekyama kitegeeza ebitundu by'ebuziba. Ebirabwako oyo yekka bwe mwatta ekyama. Yensonga lwaki bitundu byaki? Byekyama. Bwe tewabiraba ku social media biba bikyali byakyama. Bitundu bya gamba ine bitundu bya public. Tewazoominga nolaba noli akanonga katono. Kanonga katiddirwa simanya teyakyalira nsiko. Simanyanga mu nsiko waliyo emisoto emikambwe y'ensonga lwaki teyakyalira nsiko. Wano nga tali fatayiro bulungi. Kakati ebitundu bye ebyekyama bwe biba nga biri mu ggalale ya buli muntu kireza tebikyali bitundu byaki? Byakyama biba bitundu bya lukale. Kakati omuntu alina bitundu byakyama omufuula otya? Ambassador wa Uganda Airline. Mathaka talina bitundu byaki? Byakyama. Secondary wano mu Uganda abaana tebakyasoma kunoonya mirimu. Basoma kukola ki? Abayizi boolaba ku university, boolaba mu masomero, boolaba mu institute ez'enjawulo tebasoma kunoonya mirimu gya kukola. Wabula basoma okufuna omulimu. Nedda tebasoma kufuna mirimu gya kukola. Wabula basoma okufuna omulimu ogw'okunoonya omulimu ogw'okukola. Oba ntegerekese? Basoma okunoonya omulimu. Tebasoma kufuna mirimu gya kukola. Wabula basoma okufuna emirimu egy'okunoonya emirimu egy'okukola. Kubanga mu Uganda okusoma bw'omala okusoma ate omulimu omunene guba gwa kunoonya mulimu n'okusinga obudde bwe wasaasaanya ng'osoma. Mu Uganda yani. Era wano mu Uganda okunoonya omulimu gwafuuka omulimu omutongole. Mu Uganda ya Museveni because ennyindo ematalinga. Erinnya lyo limatalinga. Kabira mwova oba toli Munyarwanda kimatalinga. Ne bw'oba wasoma otya naye nga tova mu bbo munnange tebakufuula ba mu bbo. Otegeera? Kakati mwana muwala Mathaka bwe yavuddeyo n'akola posit. Uganda Airlines efumba ekimere. I'm so proud of Uganda Airlines. Omwana omukyava muterawo ka comment. Even I am so proud of Emirates Airlines. Kyava mwanikula. Kiryowa obeere proud of Emirates. N'atamanya nti kiryowa alina okuba proud of Emirates kubanga bwe yanoonya emirimu mu Uganda ng'amaze okusoma yagibulwa yajeera yali enfuufu ng'alinga omusota. Abaana be baabulwa ekyokulya bakadde be baatuuka n'okwevuma lwaki baamuweerera.
Emirates lwaki oba proud of yo ye yakusitula nekutwala mu UAE n'ofuna omulimu ewali minimum wage. Minimum wage ze sente ezisookerwa gavumenti ze yalandika omukozi zalina okufuna. Mu Uganda minimum wage ya mmeka ku bantu abakola lejjalejja? Mu UAE bweba minimum wage ku mukozi asookerwako yakamu 2. Nga mu Uganda otyasanga kampani nga Roadmaster zikosa abakozi ku 3,000 nga tezibawadde na mmere. Lwaki omuntu bw'afuna omukisa okugenda mu UAE tabeera proud of ennyonyi eyamutwala mu UAE? Nga lwaki tobeera proud of ennyonyi eyakutwala mu UAE? Lwaki mbeera proud of Uganda Airline egwa wansi wa Uganda government, yet the Uganda government is not proud of me? That is the question. Yagala akwagala mwana ow'obuwala olina omusajja weewaka naye nga gwe amwagala ye takwagala, goba embwa. Omusajja olina omukazi weewaka naye nga gwe amwagala ye takwagala, nkwegayiridde mwana wa kintu, goba embwa. Teweesiba ku baki? Kuba takwagala. Genda gye bali kwagala. Nze bwe mba mu maka ga kitange ne nnyabo wambulayo emirembe nga mwana wa nnyabo ne ssebo banjoonyesezza be bando g'amatalo, be bando g'ebizimba, omwana wa neyiba nankera naŋŋamba yeekolera tobonaabona, kankukwate ku mukono ja tugende tukole. Ani aba muganda wange era ani gwe nnina okuba proud of ye? Ono muganda wange musaayi naye yange nga njoonyesa, oba atali muganda wange musaayi eyandaga ekkubo nga tafuddeeyo nti si muganda wange? Ani gwe nnina okuba proud of ye? Dokita mbuuza gwe, ddamu naawe omulabi. Munnange tekitegeeza nti owuwo gw'olina okuba proud of ye, wabula oyo alina kyaggattako gw'olina okuba ki? Proud of ye. Bamartha K today be bafuna ku mirimu olw'okuba ennyinda ebafevalinga, olw'okuba erinnya ly'akajimba limufevalinga, n'olulala nga muhoozi ojja kwesanga amuyita sweetheart nga muhoozi amulinnira. Sweetheart nga muhoozi amulippira. Jjukira naggamba abo abantu abanyarwanda tebasobola kwatula kigambo sweetheart. Sweetheart. Kakati bwe kiba nga Martha K muhoozi amuyita sweetheart, kitegeeza munnange bo balina ensonga ezibalwanya byabwe. Uganda yafuuka yaabwe. Saasira Nakyagaba eyasoma n'amalako n'agenda anoonya emirimu ne bagimumma ne bagiwa Martha K abatalina bitundu byakyama olw'okuba nti bawoomera muhoozi. Osegeera? Then abo tebalina nsonga lwaki babeera proud of Uganda. Secondary eyo Uganda gy'oyagala mbeere proud of yo, mu nnyonyi yaayo yo bw'eba eri proud of yo. Kubanga nze okubeera proud of gwe, you should first be proud of yourself. Absolutely. Why okumpa ekyokulabirako? Mbuulira mu Uganda Airlines mulimu ennimi ennansi mmeka? Mbuulira ku local food eri mu Uganda ono yakubye ekifaananyi ng'alaga mmere etambulira mu Uganda Airlines, ng'alaga bummonde, ng'alaga mayonnaise, ng'alaga makuloni. Saalabyeko balugu, saalabyeko ndaggu, saalabyeko kyetutumula, saalabyeko ki. Kakati kyekintu ekitali proud of kyo onsuubira otya okuba proud of kyo? Eyo ye question. Secondary nkubiriza bannayuganda mwongere okuboola Uganda Airline egenda basuula. Temwerabira of recently yasika amafuta ng'eri ku airport TZ. Ennyonyi eyo mugiboole. Owulira ng'okyagala banabo bakulabeko, awulira ng'okyagala obulamu, weewale Uganda Airline kampani y'ennyonyi eyo, kubanga bwe kiba nti agikulira talina kye yasoma. Yasoma kusokoola kazambi mifulejje, yasoma kuyonsa baana kyekyokka. Ne bamma abaana abaasoma ebintu ebyo emirimu olw'okubanga bannayuganda ne bawa abanyarwanda abataasoma. Toyina nsonga lwaki osaddaako obulamu bw'okulinnya ennyonyi eyo. Mugyesonyiwe, mugiviireko ddala, mutambule n'ezitambula. Tuligiraba amadda nga gavumenti eteredde nga tutaddemu abantu abali waffe okukola emirimu egyo, kubanga bano abakola emirimu egyo si gye baasoma okukola, baagimma mmwe abaasoma okugikola.
kakati okulaga obutali mu mativu bwammwe n'okukuuma obulamu bwammwe mulina okuboola kampani y'ennyonyi eyo. Ate abaganda bange bava mu western Uganda Museveni abaleetedde obuzibu ensi erowooza nti wamummwe agenda baboolesa mudinawunsinge Museveni kubanga ate abantu b'omu northern Uganda abantu b'omwankole be basinga obbonaabona. Ono alimba ensi nti munyankole naye ng'abanyankole bakyasula mu nsiisira bakyayambala ttangira bakyagenda ku maduuka bosukaali bamunywera ku bbeeyi n'okusinga ffe abali eno kubanga bo bali mu byalo osegeere bakyayambala ttangira mudinawunsinga omuntu oyo agenda baboozesa mu next generation baboola abaana bammwe naye ng'ate munnange mmwe mwatusinga n'okubonaabona olwa ejjanzi eryerimbika mu nseenene lye bayita Museveni. Abanyankole bwe baba nseenene Museveni jjanzi esebo. Okay webale nnyo Jeno Itongwa kyesijja kwerabira olunaku olwaleero okusinga kutegeeza bano abatula bali ku program olunaku olwaleero mukadde waffe gwe bayita Rugaba William is Badlof musajja ali ku kitanda era nga bulijjo omutima gwe gwa Uganda ogutafa abamu kume abayina baganda bange ne bannyinaze Jeno Yeekolera Itongwa abasaba bambi muyambe ku jjajja William bya Rugaba kyonna ekyamukolwako lwakuba nti awagira enkyukakyuka ate teweerabira baatubrandinga nti Nuupu kibiina kya Buganda bya Rugaba muganda oba wa mu West baatubrandinga nga nti Nuupu kibiina ky'abavubuka bya Rugaba muvubuka mmwe mulina okubeereramu jjajja Nuupu bya Rugaba. Mbasaba busabi werekereze koolina okusaba abantu basomere ennamba ya bya Rugaba bamulikinge outubambi alina akatunda alina kakirooya lwa mu nnyindo olwejja wekka olwekula wekka mu nnyindo era ennamba ya bya Rugaba eri 772980933 in case waba omukubira essimu yo nga teriiko osobola kwita kuyanga direct kuba ndi direct correspondent eri gyali naye nga ye namba ye 772980933 atugenda okutambula Jeno omukulu gwe bayita Mathias Mpuga leader of opposition tulowooza ku ndowooza yange yasinkanye gwe bayita Norbert Mao basinkanye kunywa mu kacaayi basinkanye ku nsonga ezizimba eggwanga basinkanye mu kiki gwe okintu kino kiraba otya nga kino asooka kya byonna nze nga nze Yeekolera Itongwa sakisanyukidde kubanga Yeekolera Itongwa wa bivvulu balamu wa bivvulu. Yeekolera Itongwa ni muwandiisi wa nnyimba omukugu ni producer omukugu ni events organizer omukugu era stage manager omukugu kitegeeza waliwo ebingatta ne balamu si bwe kiri oba ne Bebe Cool. Today bw'olaba ekifaananyi kyange nga ndina Bebe Cool ng'oba ndina balamu will you bear it oba onoogamba kaalidde. Mpuuga bwe yeekubya ekifaananyi n'abali mu gavumenti ofiisi gyalimu ekola ebyo machuwa politics balina okuzisinkana but why me bwe mbeera ne balamu oba ne Bebe Cool nfuuka eya nnyampi ng'ate era mba nnyampi kubanga Museveni bw'aba sitaani ne ba agenti be baba baki baba sitaani siyinza kusinkana agenti wa sitaani ate ne nsigala nga nvuma amaanyi gaki ga sitaani naye Yeekolera lwasinkana balamu oba Bebe Cool ne beekubya ekifaananyi ekifuluma muddamu okunjagala kiba kizibu lwaki bali we basinkana ne ba agenti ba sitaani mugaata oyo machuwa politics so nze bwe nsinkana ne agenti wa sitaani temugaa nti bakola omulimu gwe gumu ekibi kiba kibi. Omusumba w'abalokole asimirira mu kkanisa na sitaani mulinnyirire basinkana ne maama Fiina ne banyumya ne bamusanga mu ssabo abatagulumiza sitaani kubanga maama Fiina agenti wa sitaani aba akyalina moral authority edda eyogere nti sitaani mulinnyirire ng'alasinkanye agenti wa sitaani era ne banyumya ne basanyuka n'ebifaananyi ne bifuluma nga basanyufu. Secondary abantu abagenda batwogerako nti Yeekolera mmwe politics oba abantu abali educated mwe temuli educated biki decisions ezikolebwa abo abantu bemuyita abali educated ziwunzika zikosezza ffe si bwe kiri ssebo bwe kiri mbuulira oba omwana Mpuuga asobola okukubwa eddagala effu nga lye bakubya abaana abo mbuulira oba omwana Mao asobola oddikubwa
bansi bamatayo ensobi ze bakola zibbulukukira mu mmwe mbuulira oba Mpuuga akosebwa ebbeeyi y'amafuta erinnye ng'anywa ga gavumenti mbuulira oba Mpuuga amanyi ebbeeyi y'emmere ng'alina ensako alina zaalawensi ez'enjawulo mbuulira oba Mpuuga afaayo okumanya oba minimamu w'egi erinnye omukozi bamuwa omusanga yo ogugwe guyingira kitegeeza decisions ezikolebwa abo bemuyita bansi bamatayi zikosa ate bemuyita abali uneducated ate nga bemugaana okuinterveninga mu byobufuzi by'eggwanga ebyakoma ku mulembe gw'Abesigye today. Everyone is a politician because politics asinga kukosa ffe ate ya determining obulamu bwaffe bakisaati naye tukkiriza nnyo bansi bamatayi ne batukolera decisions kyokka nga bo tezigenda bakola ki kubakosa zigenda kukosaani ffe Mpuuga okeera n'osinkana mu mawinca n'ogamba this is a public office. This office ya opposition leader not so not public y'abantu abawakanya Museveni era njagala nzitaanye ensonga eno mulekeraawo okukozesa statement ffe tuli baaludde oluwabula Museveni ffe situwabula Museveni tuvuganya Museveni nkiddamu ffe aba National Unity Platform oba bannayuganda banoonye enkyukakyuka situwabula Museveni tuvuganyani mwe mwasoma dokita oli dokita nze saasoma munnange saafuna mukisa guweererwa but mwabaasoma ekigambo opposition kiva mu kigambo ki si opposing okuwakanya kati nzibuulira tuva tutemu kuwakanya tufuuka abawabula gavumenti kyogamba Museveni tumuwabula kutta bantu tumuwabula kubba nsi ffe twamuwabula be batta Lita Nabukenya ffe twamuwabula be batta Yasiini Kawuma ffe twamuwabula be batta Dani Kyeyune bw'ogamba nti Museveni tuli bawabuzi be kireeza tuvunaanyizibwa kyenkanye ku ebyo byakola ki byakola Uganda kubanga ffe bawabuzi be otegeera ekintu ekyo ffe tuli bavuganya Museveni bw'aba nnyina ne kitabe baalema okumutereeza tunaamuwabula tutya mu bukadde buno tumutereeza ffe tulwanagana na Museveni tetuli bawabuzi baaki era bwe mba nnwanagana n'omuntu ne agenti we mba nnwanagana naye bw'oba olwanagana ne sitaani osooka kwokya masabo wabula bw'oba okyakkiriza n'abasawula ng'okyagenda mu masabo okyalaba ng'amasabo ekyomuwendo then kitegeeza oguluminga maanyi gaaki oworshiping amaanyi ga sitaani ogagulumiza era ogatendereza ffe tulwanagana na Museveni tetuli bawabuzi bannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni secondary oyo Mao gwe yasisinkanye si abadde akuba Bobi Wine okubula omumubuliza mu ttaka gye buvuddemu bw'okeera ku makya ne nkusanga ng'oseka n'omuntu eyalangidde kitaawo n'amuwemula nkuyita kiggwe nkuyita ki oba olidde mu kitaawo ki y'ensonga lwaki Bebe Cool y'omu ku bayimbi abasinga obwaddandala mu Uganda n'obujegga naye bwe yali alwana ne King Saha mutabani we yajja n'amulwanirira n'agasa ava kulwani ku taata wange kitegeeza nti taata abataata teri mulungi gw'onoofuna mu dduuka ne bw'aba musiru gw'osigala omuyita omugezi wange ne bw'aba munafu osigala omuyita super power wange Alan Henry Gisali kye yakola n'ayimirirawo taata we wadde ye taata we yagaana okuyimirirawo taata we ekino ekyo kiraba Alan yayimirirawo taata we wadde ye taata we yagaana okukola ki okuyimirirawo bidandisali taata abaki era bw'olaba omuntu akusongera mu kitaawo muluma olugalo olwo lwasonga mwani Mpuuga okkeera ku makya n'oseka neeyakuba kitaawo kya buvunaanyizibwa secondary mwabagamba nti ffe tetulina ku interveninga mu nsonga ng'ezo mumbuulire Mao bwe yali akuba His Excellency Bobi Wine baani abalwana ffe bahuliganize ffe babo t-shirt ffe bakisaati ffe twalwana ne neetala ku the flashlight mu bizonto Fibre Life UG ne neetale wa Selector Williams nkola interview nwana nani ne Mao nze gwe mugamba nti sisaanidde oba omuntu oba Fred Lumbuye gwe mugamba tasaanidde ffe twalwanagana ne Mao so oyo Mpuuga teyatwitingako yadde ku kigambo nti Mao kino kikyamu
teyagenda kuko interview yonna nga defendinga Bobi Wine era babadde mu America teyatwitinzeeko byabadde mu America kyeyalabye ekyokutwitinga nsisinkanye Mau minisita wa Uganda bwe yamuyise but kambuuze ekibuuzo if you say that Mau minister wa Uganda and tomorrow you come out with another statement Kyagulanyi you are my president Kyagulanyi yalonda Mau president si yalonda minister Minister Museveni gwalonze ta minister wa Uganda aba minister wani wa Museveni taba minister wa Uganda Kyagulanyi ya miti yalonda Mau and tomorrow you say Museveni toli president wa Bobululu ninga walonda omuntu nga minister omwaniriza nti minister wani olaba kibayita okwegaana omukulembezeewo mu lukujjukujju olabe bweyeganya his excellence Bobi Wine mu lukujjukujju Mau oli minister sinkanye minister wa Uganda tomorrow Kyagulanyi wa my president tomorrow Museveni was not a president yet when Museveni appointing someone as a minister you emphasize it nti ono minister oba teweeganye Kyagulanyi era oba tokkiriza ndi Museveni yakuwangula mitwe mize mitwe minafu so kukyansonga ya mukadde wange Mpuuga bino bya ddala mumujja kututunuulira mulabe obukambwe bwaffe ffe tukosebwa mmwe muli safe Yeekolera Itongwa baddeyo kafeesike kana akabike muyita ak'enkima n'ayogera abatunuulidde mu sabbaawa baba bagenda mukola ki kumukuba essaawa yonna obulamu bwe buba maki obwa Mpuuga tebuli matigga that is why nga ffe abali mu matigga mutunyiiza nnyo lwe tubalaba nga mwemamaaza eyalumwa ku musota ne bwalaba omugwa yeekanga mutwekanza buli kiseera bannange kambabuulire twakya Museveni ne ba agenti be era buli we tulaba akolagana ne Museveni mutwennyamiza basajja mmwe mutwennyamiza babuulire mutwennyamiza bino bya ddala mulekerawo okugamba nti politics is a game this is not a game tetuli mu muzannyo doctor bana the flashlight tetuli mu muzannyo tuli mu bya ddala kakati omuntu bwa painting ekifaananyi tuli mu muzannyo aba alimba sekunda eyo ofisi yange Yeekolera ya Mpuuga mwali ya Segona ya Zaake ya Nambooze ya Kagabo abantu abali ku opposition si aba NRM bw'oba leader of opposition olina kusavinga bali ku opposition si kuteesa n'abali mu gavumenti omulala najja n'akugamba nti babadde bateesa kukuteebwa kwa Sseggirinya ne Ssewanyana Sseggirinya muba mwagamba ensi nti mutujju lwaki muteesa kukuteebwakwe ndowooza mukirabye Museveni yatandika ddi okuteesa kukuteebwa kw'omutujju ndowooza mukirayi nti Museveni yekijambiya kuba nabagamba nze bwe nalaba handwriting y'ebijambiya Masaka nalaba ya Museveni nti abeegini tujja oyo Museveni yali awandiise handwriting ngimanyi buki bw'akwata abaana bammwe ne mumufukaamirira muganda wange mubange abagamba nti be babatta of recently wamama wa Sseggirinya ssente Museveni yatandika ddi okuliisa bamama babatujja oba bamama babakozi b'ebikolobero kitegeeza alina ekiri emabega kyakola ki kyaluka era ye yatta abantu e Masaka tudagala tufukamiza tubale tuteesa kuyimbulwa kwa bannaffe kati bwe tuba tuteesa kuyimbulwa kwa bannaffe atuwe ne beyatta Mwami Museveni bw'aba asobola okutuddiza mwana muwala Rita Nabukenya Dani Kyeyune Yasini Kawuma n'abalala then we can begin kukuteebwa kwa Sseggirinya oba okuteesa naye then tusobola okukola ki bw'aba tasobola batuddiza tewali kyetuteesa naye tulina kukuba muki mukube kubanga ffe tuli opposite ya Museveni tulina musindiikiriza buki busindiikiriza kyekyo muganda wange tetulina kuteesa ku ddembe lyaffe okuggyako ng'atuddiza era singa ow'ekitiibwa Mpuuga yabadde ateesa ne Nobert Mao Butebe bakuba Museveni awo nabadde nja kuwulya but
toyinza kuteesa kulwa bulungi bwaggwanga ebitwala eggwanga mu maaso ng'oli ne agenti waziŋŋamya eggwanga. Nze statement yonna gye njagala erimu okutwala eggwanga mu maaso bagiyita tukube mu 7 kubanga bw'oyogera ku kigambo okukuba mu 7 oba toyogera ku kununula Uganda enguzi biveewo okununula ekonomi ya Uganda okutereeza okuggyawo obutemu bwe kasita ogera kukuba mu 7 biri byonna byezingira omwo. Absolutely. Biri byonna byezingira omwo mu 7 ebirala byonna byezingirawa muri omwo kuba mu 7 gwe muti okutudde ebizibu byonna naye toyinza sinkanye mmawe kuteesa ku bizibu biruma Uganda. Ekizibu kya Uganda bakiyitaani mu 7 kakati teweesembeza egindi be tukube mu 7 tununule Uganda ebyengeri y'okununula Uganda. Ekyo kyakabinyo njagadde nga bw'okamaliza nti nno twenunule tweyambe tununule eggwanga lyaffe Uganda. Kikulu nnyo. Mwebale nnyo waliwo omukono gwa kutumba mwita Namuddu Lydia agambye Empuuga is a state mafia and he is with Mayiga always lumbe yabakamba musajja we mafia. Webale nnyo Itongwa for updates. Webale nnyo abantu basima byoli mu bakolera. Okay, tukyaliko ku the flash channel Uganda olunaku olwaleero. Jeno, embeera still ekyali mu ggwanga nze ennemye okugitegeera. Lwaki mbuuziza bwe nti kyanumi nnyo okulaba nti mukwano gwange ali e Bulaaya naye recommendinga banne tebalinya Uganda Airways. Lwaki gakomezaawo? Tebeetaaga kunya Uganda Airways nsonga ki? Gwoba ova e Masaka ng'ojja e Kampala ng'ekimotoka kijja kikubagana dereeva avuga bya kisiru ovaamu n'ofuna ndala oba osigalamu eyo risikinga obulamu bw'obeera Uganda Airlines si nnyonyi ate naawe kiki kati mbuli eriyo minisita atambulira mu VTs simulabanga because eteeka obulamu bwe mumatigga otegeera kati Uganda Airlines VTs ya nnyonyi eri si nnyonyi eri VTs ebeeko VTs ennamu nga yingini zikola bulungi naye majenjeeke. Okay. Buli muntu alina endowooza ye. Nze mbadde ndowooza nga kino omuntu oba Uganda Airways bagigula eitwaleko ba family members bebeeyambako. Nedda kankubuuza ekibuuzo kimu. Tuwayamu. Akulya Uganda Airlines afuna obukadde 8 mu 7. Okay. Teyasoma. Dokita yasoma afuna mmeka. Dokita yaddukira mu Bwakadaama. Omusawo afuna mmeka. Abasirikale bana batukuba emiggo okubula otufiirako nga batuteekako obusungu bw'obutukusasula obubi bafuna mmeka. N'otunuulira akakazi ak'obugulu obulinga obw'obusalabanda akalina embeezi kagudde obusukuttu bw'ettama akalasobola kuwandiika linnya lyako akasoma amawulire nga kagasulise mbukeeka bosi ka Uganda Airline ate kafuna obukadde 87 kati kambuuza ekibuuzo otunuulira akakazi ako kamajenjeeke oddamu okufuna feeling eziweerera abaana ng'abaasoma bajjeera kamisomo gyalema kapuna milioni 47 ekituweereza abaana edda bwe twakulyanga bagamba nti oyo wa digiri toyo alina digiri ng'ekigambo digiri tuwulira kizitowa nga kizitowa atumuwa n'ekiki n'ekitiibwa olwaleero wa digiri ayola kasasiro mu KCC eyabba emboona eyatolokanga ku ssomero yafuna obukadde 47 ye executive wa Uganda Airline onaddamu okuweerera abaana. We have to boycott these people. We have to boycott these people and their companies because when you use Uganda Airline oba supportinze Uganda oba supportinze Museveni kiddamu bw'otambulira mu Uganda Airlines oba supportinze Uganda oba supportinze Museveni ziri kama tezikyali za Uganda za Museveni na famire ye munna Uganda bw'olinnya Uganda Airlines oba supportinze Museveni era oba omugundiza okubeerawo ate nga ffe tageti yaffe yakutemako matabi Museveni mwayingiriza ssente kuba ssente zapuna zikozesa kusaanyaawo ffe boycotting Uganda Airlines ojja kuba boycottinze kampani ya Museveni. Nze Yeekolera Itongwa eri si kampani ya ggwanga mulekerawo okuddamu okulimba abantu eri kampani ya Museveni
kampani y'eggwanga mwe baweera omuntu miliyoni 807 ataasoma ng'omusawo w'eggwanga afuna obusente busammambiro, omusomesa w'eggwanga afuna busammambiro, bano abasirikale abatukuba emiggo okutufiirako bafuna busammambiro, batukubya busungu, ab'eggwanga kitegeeza bafuna kitono eri kampani ya famire y'abantu ssekinnumba individuals. Kyova olaba dayirekita waayo w'obugulu obulinga obwa Ssekanyoli afuna kingi ng'ofuna kitono. Okay, nga tumaliza kwa ensonga yennyini nti gwe ndowooza ye nga kinoomu bayo ku magezi nankwadde opposition tujja kuba ku magezi, twetaaga kusala amagezi okulaba nga bava mu ntebe naye balikoze batya kwa tulina abaana baffe bali mu kusoma. I want to be a pilot, njaga kubeera kola mu State House, njaga kola things of that kind. Abaana bawe ku magezi. Mukama tawabula musawo Muganda ku nzijanjaba y'abantu. Akola atya? Alwana bulwanyi naye akuba mukubi. Kati bwempabula Museveni ku butemu bwe ne bimuwabula nga biyinza omukumira mu buyinza ng'ate naye yeeyita tebuhabulwa basifuuse musiru olwo mba nkyalwana ne Museveni. Siri muwabuzi wa Museveni, ndi muwakanyi wa Museveni. Musibe bulungi nze Yeekolera Itongwa. Okay, all right, your General Yeekolera Itongwa, that's his updates on the FLASHLIGHTUG Uganda. Embeera buli kiba mu ggwanga. Bana FLASHLIGHTUG channel nze Yeekolera Itongwa munyambangako ku data oluusi nemulaba mbula data abantwala baganda bange nessobola kubaweereza kufulumya bigambo nga bino 0701 7488 28 0701 7488 28. Baganda bange ne bannyinaze data ya UCC yange yankuumira ku mpewo ku TV bangoba ku radio bangoba zonna kakati okubaweereza nina kusinziira wano mu bwengula ku mikutu gino Facebook, YouTube n'ebirala ne TikTok abaana banteekayo nnyo soba naye munyambangako kaddata nze Yeekolera Itongwa. Okay, n'olwensonga kyemutajja kwerabira kindly in regards wenna n'aba asobodde kindly mulumbe oba mufune namba jjajja nopu musobole reach him. The man is badly off, is not doing well, naye nga lwakyakya Katonda ajja kuba bulungi anytime. Nekya kyembasaba temwerabira nti tulinawo magazine gye bagenda okulaunchinga eriko ku Be Nice. Anytime she will be launching the magazine. Mwena abatulaba abali ku program zino mujja sigala nga muweereza through that particular magazine, musigale nga mu following for that particular magazine. Abakyala mwena buli mu diaspora, join us. Nekisembeyo ddala, don't forget to keep being updated with the FLASHLIGHTUG Uganda. Mubere bulungi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo.